tekikkirizibwa mu buli bulamu bwa buli muntu yenna. Ng'ogyeko okugamba nti balokole, ogyeko okugamba nti bayibuli, teri mukatuliki akkiriza divorce wadde bafaaza tebawasa, teri angirikaani minisita akkiriza divorce, teri mulokole musumba akkiriza divorce, teri museveriside akkiriza divorce, teri wadde omusamize omutuufu atamanyi bya Katonda yawasa mukyala we n'amuzaalamu omwana mu buzaalirano obw'ebusoga oba obw'Ebuganda oba obw'Ekinnarwanda wadde ggwanga ki kiba kyakivve omuntu okudivosinga omukyala gwawasiza n'azaala naye abaana ng'ogyeko ebyawandiikibwa, kubanga Bayibuli egamba waliwo ebyawandiikibwa ebiri mu konsiyansi y'abantu kubanga baatondebwa Katonda, ne bw'aba nga tamanyi kusoma byawandiikibwa, omwoyo oli ow'Obwakatonda eyamutonda amubeeramu n'amukozesa ekyo. That's why there is no culture ewagira divorce. Ku nsonga eyo Pastor Bujinga alaga kifaananyi ki era eddiini nga saawudde nti oba bulokole oba Anglican nga saawudde, kifaananyi ki kyalaga? Last time recent yayanjula omukyala yamwanjula omupya nga yawukanye ne Teddy Bujingo, ne mu nsonga eyo ebintu bikyatambula n'amateeka gabiyingiddemu. Kifaananyi ki kyabalaga kati ngwe gatata mu bulokole oba tata mu ddiini, kifaananyi ki kyalaga era eddiini z'Obwakatonda? Kakati saagala kwogerako ku bintu byo bya Bujingo like I am attacking. Ye Bujingo mwennyini naye akimanyi okudivosinga kubi, era yayogera n'abuulira n'agamba nti naye takkiriza divorce, naye ate yagikola. Kati ekyo tetujja kukifuula nnyo nsonga owooluganda Musumba Bujingo tumusabira busabizi, tusabira ekkanisa gy'asumba, tusabira Naluswa, tusabira n'omuwala naye ate gwafunye balina okumanya nti there is something which is wrong. Kyemanyi konsiyansi yaabwe nabo ebategeeza nti bali mu kulwanagana ne kalica ebazaalirwamu, balwanagana n'ekigambo kya Katonda, balwanagana n'omwoyo omutukuvu, newankubadde bagenda mu maaso naye wabawo konsiyansi beekujajinga noga naye waayo ndi mu kiki. So we keep on praying for them. Katonda does not give up. Katonda asobola okukyalira Bujingo ne Susan Makula ne tulaba nga batuuka mu kwenenya. That's what we believe and that's what we want. Mbaza Mukama ekisooka yawonya abazadde bange COVID, bonna bafuna virus, mama wange ne taata wange Bishop Patrick Baligasima ne Mama Felisa Baligasima bafuna COVID nga nze abatendinga tu naye bafuna. Nze nebaza Mukama nti baawona okuyita mu bbanga eryo lyonna twali waka naye nga bafuna medication nga nze abeerawo kiro misana naye nze safuna COVID, era nebaza Mukama nti yabawonya. So bingi ebizze bibaawo. Mukama awonyeza taata wange accident, yali avuga emmotoka neebukako omupiira, naye this is a time where tulina okwebaliza Mukama omwaka guno. So kino kye tukola kitegeeza kwebaza Katonda. Webaza Katonda okuyita mu ngeri ez'enjawulo. So bw'oddiza abantu oba webaza Katonda ogaba nga tolina ky'osuubira.